Musaako gwe mukwano gwange yeekumira ku Yugi Updates. Ffe temutuwaayiriza, tetulyangako nammwe, tetugabanangako nammwe ensimbi ze mwagabana mu Service Award. Abatuuze bavuddeyo nga babasibako amatu g'embuzi okubaliisa engo. Mukwano gwange gwe yeekumira ku Yugi Updates, kwaniriza era kulisaayo nnyo gy'obadde gwe mukwano gwange ali eyo eyeekumira ku Yugi Updates TV. Nkutegeeza nti okola kyamaanyi nnyo, bw'abaddeko n'osubscribinga mugana wange okoze kyamaanyi nnyo ddala, era Mungu akuteremu baraka. Nammwe abasharinze nammwe mbagala nnyo, mbeebaza nnyo, mukoze ebyensuso okulaba nga muyimirizawo channel eno okuba nga egenda mu maaso, kubanga naggamba kyokka ky'osobola okukolera channel eno oba ettaffaali osobola okwongera ku ggwanga lya Uganda kwe kusubscribinga ku channel eno neba nga yeyongerayo amayengo gaayo, ngasobola okuba nga eddoboozi lituukako eyo gwe kikwatako, nisobola okuba nga tulwanirira eggwanga lyaffe nga bategeera ensonga nga zituuka. Gwe mukwano gwange aliyo, mbakulisayo nnyo mu weekend, mwebale nnyo mwabadde mu Ggandaalo, mbakulisayo nkiwa mwanyumiddwa nnyo muganda wange, neffe twabaddeyo nga tugasaka nga tubaweereza amawulize, nga tubaweerera information yonna gye mwetaaga okumanya enkyukakyuka. Omanyi ffe twasalawo okuba nga tetuwummula, tetulina weekend mulamu bwaffe, twasalawo okuba nga tubaweereza buli lukya. Gwe mukwano gwange gw'omulwadde, kusabye Mukama Katonda agende mu maaso okuba nga akusuusa, osobole okuba ku matu naawe afiiriddwako, we Mukama Katonda asobole okuba nga akugumya. Gwe mukwano gwange ali eyo eyeekumira ku Yugi Updates. Mbebazaako nnyo mmwe gye mutuusaako engalo, gye mukakkalabya baganda bange abali e Bulaaya, Saudi Arabia, Qatar, Oman, USA, UK, abali e South Africa, mbebaza nnyo, mukola kyansussa okuba nga mubeera ku mayengo ga Yugi Updates TV. Mbagala nnyo. Muganda wange omukyalo ono ayitibwa nga Prose Mbabazi, era ng'ono commissioner mu parliament, avuddeyo n'agamba, avuddeyo n'akumitinga Girute n'agamba nti no bannange kale twalya ssente twazitwala, era avuddeyo n'akakasa nti service awards zino ssente za service awards zaali nzibe. Avuddeyo n'agamba nti kituufu zaali nzibe, naye nalya nendyako n'abalonzi bange. Agambye nalya nendyako n'abalonzi bange, munange abadde avuddeyo nga yakwogera ekyatuuze ne bavanaga abamu beegumye bati tetwalya tetwazirabako, kati nganze tetwalaba kasente ako. Naye abasajja bano bava ne bagamba mbu baalya naffe, tetumanyi oba baaziriirawa oba baazitusindikirawa, simanyi ssente zino ngeri ki ze twaziryamu nabo. Gwe muganda wange avuddeyo oluvannyuma lw'okwekengera ebigambo ebiyinza okuva mu batuuze n'ava n'agamba nalya n'ekibiina ky'abakyala ekyali eyo mu constituency yange, nalya nakyo neyemugera ne mukola accountability mu kitundu kyenkiikirira bannange mu district yange, ne munoonyereza era mujja kgenda mulabe bulungi nnyo nti ssente zino nazirya ne gundi. Bannange saalya nzekka, okulya nalya naye saalya nzekka, nalya n'abalonzi bange bannange. Omukyalo ono avuddeyo n'atandika okusiba ku batuuze, ku balonzi amatu g'embuzi okubaliisa engo nga we yalya nabo. Munnange nno kino kivuddeyo nga buli mubaka eyagabana akasiimo kano aka Service Award, buli omu ekyekwasa alina kimu. Twalya n'abalonzi baffe, n'oli nawuliddeko ne Cissy Namuju ali mu Kaguli-Sawa zino, naye agamba bannange nalya n'abalonzi bange. Abalonzi simanyi mmwe abalonzi b'abantu abo bamuli ludda mutubuulire amazima, mwatuula mu kkoona ki na mu kati ki nga mugabana akasimbi ako. Twetaaga okumanya tulabe eddala bano kituufu basaanidde okuba nga baweebwa ekisonyiwo olw'okuba nga baalya nammwe. Bannaye mwandibadde muvaayo ne mututangaaza ensonga zino. Mmwe abaagabana ku ssente zino, abaalya na bano ababaka, waaki muba muleka bano ababaka okubanga ekintu bakirimu bokka, muveeyo mwerage lwatu nti bannange naffe twali mu kati gundi, twatuula mu kayembe gundi ne tuba nga tugabana omusimbi guno. Ng'omukyalo ono Prose Mbabazi walumiriza nti ye yalya n'abalonzi be, era waliwo n'ekibiina ky'abakyala kye yatuulamu ne batandika okugabana omusimbi guno, era ne mutambula district yonna ne mukola accountability ne mugibuuza, nze bannange nalya n'abalonzi. N'agamba era bino ng'omubaka
era n'agamba n'okugamba omubaka Ssekikubo bino byanoonyerezaako ebya Sensor Motions okunoonya emikono ebyo bali mu byabufuzi bagezaako tulemesa ate oba obitunuddemu nnyo bonna ba opposition abalemedde ku nsonga eno era bazanya byabufuzi gwe mukwano gwange ali eyo wabula ye Mpuuga tavangayo tugamba ye yalya ne baani kubajjukira ono bagamba nti nno yasinga otwala ekikutiya ekinene ekyali kijjuddemu omusimbi guno bannange kati yeebuuza yalya naani oba kana akabaga omanyi bino ebintu bino biri controversial oba kana akabaga akabadde kategekeddwa jjojjo ly'abalamu kano kekabaddeko okugabana omusimbi guno annaye tetumanyi naye bannange abaalya ne bana abaami ne bana ababaka mwalibadde muvaayo ne mubanga mutubuulira ekituufu gwe mukwano gwange neno neetafuuka nsonga ya kwekwasa kuba buli avaayo buli anoonya simpase mu balonzi avaayo n'akozesa eddoboozi erimu nalya n'abalonzi bange nalya ne gundi baveeyo mwe baalya nabo basobole okubanga abatugamba engeri gye baalyamu ssente zino gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza eyeekuumira ku Yugi Updates TV nkutegeeza twerabira ku subscribinga sobole okuba nga tukutuusaako information ng'eno gwe mukwano gwange eyeekuumira ku Yugi Updates TV bingi nfokoolo bikyajja tugenda kuba tubaleetera buli nsonda naye kyoba twerabira kwe kusubscribinga kweno channel n'okusharinga wamu n'okukomentinga n'okulayikinga tusobole okuba nga tugenda mu maaso gwe mukwano gwange ali eyo eyeekuumira ku Yugi Updates TV ngutegeeza omukyalo ono avuddeyo n'agamba nti nno bannange wadde nalya twalya era service awards zino ssente zaali nzibe yavuddeyo n'akyogera lwatu zaali nzibe naye twalya n'abalonzi bavuddeyo ne babyegaana bagamba bannange bano abantu babeere balambulukufu babeere transparent baveeyo basonge ku bye baalya nabo kuba ffe tetwazirabako ate nange kyensaba bano ababaka muveeyo mutusongere kwabo mwe mwagabana abaana ensimbi kubanga abasinga bagambye ssente zino bazitwala mu constituency zaabwe gye bagabanira zino ensimbi newankubadde zaali nzibe naye twazigabana n'abalonzi baffe abalonzi babyesambaze mukwano gwange gwampuliriza eyeekuumira ku Yugi Updates TV tubaagala nnyo tuva ku mayengo gano.